ne ku video ya Gravity eya ngakutte empiso akutte tawo ayambadde ne gundi epyo biraga nti Gravity musawo. Gravity muntu wa art nti asokozesa ebintu bya asokwata ne mundu baide wandikira police ekulu kusokwata mundu bwo wandikira police nga banana nera likira sirimu bulungi bayesa kumpa emundu bagikuwa na kutekerako na amateeka ganto munange mundu eyo by the way AOC3 chairman yasainira ku mundu ego different no kwata mundu njukulaje ne kasto o kwate mundu eyo bubi kuba musango go kati abasawo bayino chikiza nti no art wagula bitayiningi gyatedemu basawo kubeera nga bachita okwesitaza tayiningi gyesitaziza muno omuntu wadde no gosula video z'abana Uganda zonna eziziberamu abasawo nyingi nnyo zenyinza okumenyera singa baavaayo ddala bacomplaininga kuva ku mulembe gw'aba Chameleone nga batandika okuyimba lwaki bacomplaininga maybe nga either Gravity strategy yakozeseza okutunda oluyimba oba si kyekyo nga oli omukyala wa mitani Shakira nga strategy yakozeseza mu kolaki okwepromotinga kubanga okwepromotinga mu kuyimba bimu ku bintu byotasobola amachako kudawutinga bayimbi ntomimbi asogamba polisi mukwate kyekimungana munabyabufuzi asoganda munteke mu kabangali ninga bala bulundu okitegeera nti publicity mu kuyimba kyetagisa ni mugera ko oluyimba mugera from oluyimba ekifaananyi publicity abasawo bava ne bacomplaininga kyekikuba kyogamba abasawo basoso okubeera mu Uganda enyimbe zibadde mu Uganda ate embi ennyo okusingeza Gravity nga tebazogerangako so nze nva kuŋŋamba nti either we bastand nungi nnyo bagikoze oluyimba luteekako amaaso n'oluyimba olupromotinga bwe baga kajanja nga bakakoze abasawo nga tebamanyi baddeyo balivayizinge okumanya kubanga Gravity ali entitled okukozesa ekintu kyonna kyonna ekyobusawo aziro nga zitavodde ddwaliro wakikoledde oba tayindikeetize mu bantu nga tebamuwadde lukusa lwabba okubeera mu vidiyo eyo tewakira kyakoze kyamaanyi.